Yes mukasiaka tugenda faba kula ya karango kamukoka akasheme ziri ku coming soon kano bakaise triple threat tugenda shikana mu abazanyi abenjawulo okuva mu Hong Kong Thailand mpozi ngogase kone mu US mugenda kola Mike J White ngogase ko Scott Adkins mpozi ne kabaka toneja bona tugenda bashikana mu kano kayitidwa the triple threat bakaise the triple threat gugenda kubera mugo kwa cinema kali ku coming soon yaman esawa zo tukyagenda mukulanga tukyali mukutalika ngabwe nabagambye kano ke kasemba ya karango tugenda faba kulaka mukoka kubanga kadde katukutedda tulekera kapya wenjogerera wiki ejanyisa okubera muri sesi nyizo butafulumya sinema waroka field wake tugenda ogendako sukati mwewunya munati mulabye sinema wiki ejja toneja iko Tiger Chen Scott Adkins Mike J White n'abashigadde bonna muneno gugenda kubera mugo kwa sinema bakayise triple threat aya muri ziri ekyabakabeja boka bili 18 atoloza alimbali yes mukasiaka atugera kuba tulekere kyatulese olwaliro wobula kasema ke tulekera kagenda kubira kabyafayo tuze tukalange bange etali awala era ke kasiya tusoborogezako ke kanyanga bagamba BH tilt nabe gasiwa mukutosyako sema je tulekedde kasatula bamulwatika manya tugenda kulekera kamirembe wobula singa bakulaga logeyo ne batekamo olwatika manya ke tuba tulekedde mbirigo nga bagamba WW Studios nabe gasiwa mukutosyako je tugenda okwekanya kuno konna tuli kwanyula kwa sinema wobula nga kamuni gagada abegasi okutosyako je tulekedde ne bagamba Groundswell Productions nabo tebabuze ku mukoro wamu ne VJ Juniors Productions kamuni gagadde era nga bolengedde nga bagamba Clean Pictures nabo begasiwamu olwaliro mukasiya kamu kutandika nga bagamba BH Tilt WW Studios bakutosyako sema je tugenda okwekanya ne bagamba Groundswell Productions wamu ne VJ Juniors usual nabo begasiwamu okutosyako nga bagamba Clean Pictures Productions tibabuze ku mukoro nga bagamba Normally Entertainment Productions laba begasiwamu okutosyako tugenda okwekanya bakayise Birth of the Dragon amazalibwa ga Dragon ketwolekedde tugenda kuba tukanyonyoka mukasiya kano nga bagamba in 1964 long before Lee Jun-fan was a global phenomenon he had an epic fight with a Shaolin grandmaster named Wong Jackman. Many believe the grandmaster's goal was to punish Lee Jun-fan for teaching kung fu to the westerners. Tugenda kuba tulinyonyoka je tulaga maaso eyo njiwa basinga kati mwebuuza ninga bagamba nti fight yaliwo masekati gabwe ababiri the grandmaster amanyikidwa nga Wong Jackman ngogaseko ne Lee Jun-fan abasinga gomanyinga Bruce Lee kubasinzira okusobola okugezaako kola sinema eno ne bagamba Henan province mwaka gwa 1963 je tutandikidde era nga bagamba nti eno ye wali wazaliwe ekiyitibwa funguruku njagala wekanye tutandikidde bali ono yayitibwa Wong Jackman the grandmaster yali kabaka mukikwata kungurufu kati esaawa zino waliwo challenge yali ereeteddwa era ne bagamba nti bagenda kwanjula grandmaster amanyikidwa nga Wong Jackman yagenda okukiikirira fungurufu waba Shaolin ate ku side eno ne banjula omwami ono yagenda okukiikirira bano baze ne style ya Tai Chi lori wamalo banjula nakwate kubone yetolora kakati bano baagala kulaga nti enkola y'Abashaolin eyaba nesinga y'Abashaolin kati bali bakola bali tumusajja go basinga okwesigira ddala kugambe the grandmaster Wong Jackman yajja kwe kutandika okweshetinga ono wa Tai Chi ono yalina skills za Abashaolin ne guseka njagala wekanye babo omukono sebo ne guseka katonda wange babado uli akozesa Tai Chi wabula kamuzeyi kagitambula okamala ono gwe baleshe bamwanjudde nga grandmaster
okubeera ssebo ku tti oba ku ddaala ndyoba grandmaster tibasegeza oli kabejja wabula kamuzeeyi muganda wange yakateekamu akali najja nekamukwata nekamusukuma ettali abadde alese kiki gye yesiga akasajja kalisedde okukamala kino yawulya obusungu mukulya obusungu yasituka kiyakola yajja buzikamaliriza naye ng'ate ekyo tekikkirizibwa kubanga eno just ebadde demonstration nga batugamba twadda mu San Francisco mwaka gwa 1964 wali wano wabulayo kwegamba emyaka 4 sinema emanyikiddwa nga Enter the Dragon eryoka efulume wabula mu ntandikwa abadde bagenda maaso n'otunyonnyola nga batugamba nti mwaka gwa 1964 Lodi amanyikiddwa nga Bruce Lee nga tanabagenda maaso nakubanga amanyikwa okubeera owakabi waliwo fight yaliwo Masekatiige ng'ogasseko ne Grandmaster amanyikiddwa nga Wong Jackman gwe tutandise naye ali ku sayidi y'Abachina kali batugambye tuli mu San Francisco Karodi ono ayitibwa Bruce Lee wabula amannya ge amatuufu yali amanyikiddwa nga Lee Jun-fan ge gaali amannya ge amatuufu yayina kyetwandiise ettendekero lyali mu San Francisco era ng'agenda maaso n'okutendeka ku ngufu kali yabagamba ku ngufu si waakwemoola ku ngufu oteekeddwa ogezaako okumanya nti obeera lwokyafu oteekeddwa okumanya engeri gy'osobola okulanda ku street kubanga ebiseera bino mu America sebo mu San Francisco street za San Francisco walina kubeera nga stede kasita w'emamaazi nga bagenda kulyawo kino kibeera mu zzaala kiringa Sande Masavu yawulira obusongo golowooza abaana abayitibwa Bachengu Boys banaasobola okuyita mu ngumi zo nti nedda aya basi yabaga bagende maaso n'ogira nga bakajjuza yali master nga aweebwa ekitiibwa okamala naye nga nkola ya muchina olwaleero balina ogenda okwata sinema yali mukozi wa sinema naye nga ate ye sinema ezije ateekamu traditional y'Abachina ey'okkuba emisamba gere aya sooka omuli ate ogubadde waye sinema atooza obutambi tebutuweddeeko nateera okimanyi eno big finish kono nkimanyi kale kali kyoba okulafuna akatambi ani gwe nsembi yosamba neryoka eggwako akatambi kono oyo omutumbaavu gwe mwababiri mwesetinge mwabasigadde mbaagala ku ttaka sifu amazima gani nti boorozi mirundi emeka gyeteekeddwa okugamba bwe ngalula weesikeemu nemekkusamba anti nze mba sisobola kutula ku kamera kigamba gwe kino kiri kunje obadde ki weesetinge ne bakaddamu kaseeni baaba oli akatambi kabadde kakutuse balina okuddamu bakwate kaseeni butonateera Lodi ekyewunyisa ettendekero lye mwalimu abantu bangi ati mbadde nze kwebaza ati munaye webale kunzikiriza kubeera mu sinema kulabya olina talenti kubuzayo ekibuuzo sooka ombulire ntuuse wa mu kiraasi nze kyenkulabyeko oli musufu otandise n'okudevelopinga style eyiyo ku bukono yeeriwa jangu ngikulage yamuyita n'amugamba jangu ngikulage style eyiyo gy'oyina aya kati Lodi Lee Jun-fan yalina style gye bayita Wing Chun yali yagiyiga kuva ku Ip Man kakati wabula yali yagikegukamu nga talina speed okukamala yamugamba nti bw'obeera ng'oli mu ttendekero nga tuli mu bino ebya tournament obeeramu naye wano ebya street baba bagenda kwokya n'okubeera steady golooza oliro kyafu katono nanyiza abitaddemu entondo ono ayagala nnyo abanyiize tereera ndaga kyoyina nga ndaba tuwejjira bwegizi ayagala abanyiize abajja kukulagako yalina obwangu kamala nasooka amukwata n'amugamba kakana obadde ki kakana leka kwekubya puresha ekyo kyolina ogezaako okulwanisa yamugamba nti ku ngufu abeera ku mpisa olina ogezaako okubanga oddira ekikuli wano okirete ku mutima then okifulumizemu mu nnyondo jasindi frustrated tofaayo jasindimu yebuuza lwaki ali bw'ati kubanga amulaba obusungu bwalina bungi okukamala bwe batyo nga bamaliriza bagaddewo eja namusika nebweru
yagamba nti obadde onswaziza munda waliko ono neeswaziza okusinziira ku ngeri gy'obadde okanyugamu ennyondo singa at least zibadde connected obadde osobola okunkwasa. kyava mbuuza kitabu yakuyigiriza ennyondo wali okuba bikonde. muntu omu ateekeddwa okuba nga yakuyigiriza ebikonde. anti kitwale bw'otyo nti yayiga ennyondo. omanyi ki kyembadde ngenda maaso n'okukola munda wali eri? mbadde njagala kuyingira mu mutwe. kwegamba nsobola okuyingira mu mutwe nenkugjayo nemanya ki ekikuteganya. osegeera era singa mbadde gaayi muugi obadde omumaze. anti oli musuufu mu kumatiza kyenkumanyiko masita chifu. ndi siifu. yamugamba nze ndi maasitawo siriwo ogenda maaso nakunyonyola ngeri gy'ogenda tambuza bulamu wabula ebiseera ebisinga bw'oba oli mu fight oteekeddwa ogenda maaso n'okwetegeka tobiteekamu ngeri yakwemamaaza obigiramu ddala omuzannyo n'okubeera stede. wulira kugambye ebiseera bino sebo street za San Francisco zaali si za kuwema zaali si za kuzannya. emikono gikubira bweru gikubira munda obadde ki naye ndabika siri bubi kati. tonnabatuuka. genda okwata ebintu byogende yanguwa musibula akwateko bwe yeyongereyo. kati kyo kiba kijja kisyane mashavu kyasiba lulimbu simanyi maaniyu bagenda gikuba maaniyu neekuba tekyagala sasula sente zaayo bakisalako. kati gwe syane mashavu ogamba kisyane mashavu kasi akabadde kavuti tulabagana anti okimanyi maaniyu yakubye Arsenal yaluzinze kati esaawa zino ngenda kusaba bakubanja anti Bromsom akubanja yayagala alwane bulwanyi. bino bye yamugamba siifu n'amugamba nti nategedde nti wazanye zaala bakusekudde ku mulundi guno. bano bayitibwa ba Chenghu Boys balina omukyala abasindika amanyikiddwa nga Aunt Bromsom. ziba teziri busa maasa wajjira siifu yabatuukako n'abagamba simanyi mukoyo okuzannya mumusaleko ne bakwateko bajje bamusaleko. kakino batandika omwetooloola wabula oyo gwolaba wano ku streets teri yali amumanyira nga teri amusobola. bwe kutandika kusekula kugunda kufuntula kusekula busekuzi tewaba muzannyo abajja basekula paka kumakya njagala olabe kuba kafubutuko n'akusuula ettale sate sekendi bonna nga bali wansi beenyoola. jawo bakyalibo mugende oyajja basasula sente zammwe enkya unless ng'oyagala ebitaggwa tubimalire wano olwaleero. wulidde amugambye unless ng'oyagala ebitaggwa tubimalire wano olwaleero. oli kirakola yagamba bugambi basajjayo mumanyi mujje tukwateko bwe tusobole okweyongerayo kasajja tukeesonyiwe. mulundi oguddako ngenda basekula nze syagala kumanyira. mama yangu agenda okwasaganya ebiri byoteekeddwa okukola nti butereevu tokozesa chopsticks. oyo babalian gwe babalian gasiya abeera alwanira mu nkuba buli kaseera jja n'ebigere ku kunankani yange onono nnyina mama wasande mashavu nkuyagala maama. kati abaasoma amawulire agenda okuzza amaaso nga bagamba nti Wong Jackman agenda kwateko bave mu Shaolin Temple. oyo musajja atiisa siifu waffe yekka ko tekisoboka. nze bwe mba wakusiba sente nsibira ku siifu waffe. siifu Bruce Lee asobola okuba ono naye bagamba nti ajja mu America luddawa bwe simanyi agenda kujja mu San Francisco. sebo yali Grand Master ng'ayogerwako okuva mu Shaolin Temple naye nga bagamba nti agenda kuvaayo agenda kujja mu San Francisco agenda kujja mu America kusobola kwekkaanya funguluku bw'atambula. kati oli yeewuunya kati Rodi yayina eno gye yakwatanga ekkuba okujja n'aleeta ebintu atwalanga yunifoomu z'abaweereza n'azooza tablecloths n'azooza. bamugamba sebo tablecloths zaffe ozirese ebitambala by'okumeeza kono gye biri ne bamuwa nakyala agenda abikime yajja olabika oli mupya mu kifo kino gwe. Deka. nze bamuta Steve. genda okussa amaaso tanyiga tewegaya luzungu tanyiga amutulira butunuulizi. okay bw'oba tewegaya luzungu tewali tagali
Watcher Steve. Wakyo Steve agamba nti yeeridde. That was wrong. I should. Ekyo ndabika nkyogedde mu bukyamu kankitereeze. Watcher Steve. Neeridde. Ono yaseka. N'amugamba Steve oyogedde kikyamu. Oyogera n'oluzungu gwe. Anti sikkirizibwa na kwogera n'abantu abatali mu restaurant. Sikkirizibwa na kwogera abantu bali bweru wa restaurant. Ngenda kusaba lwaki ebyo tobimpa? Baseball Digest. Waliwo obutabo obwali erudda. Sure. Nga bwoba obwagala bubuzi bwinaako mbwa. That's how you learn English. Ekitegeza bw'otyo bw'oyiza oluzungu. I use what I can get. Anti nkozesa kyonna kye nsobola okufuna kye nteekako emikono. Hand me the tablecloth. Ngenda kusaba ompa ebitambala by'oku mmeeza. Yoyaze bosi. Gwe yitawodde munda. Weebale munnange. Musibula. Ono yamugamba nti omuwala gwe wasiikanye bava mu kiyitibwa bini. Tiwandiyagadde genda maaso nakumesinga n'akawala ka bini girl. Era n'amugamba nti waliwo omukyala ayitibwa Auntie Bronson. Auntie Bronson yatwala ekiyitibwa Golden Gate oba China Gate. China Gate eyo eringa restaurant naye ate ba triads bakolera mu bizinesi zaabwe. Kati ebiseera ebisinga yaleeta abawala abo n'abatunda. So kusanga n'omuwala we bogenda kuleeta tagali. Bagambye nti Wong Jackman agenda kujjira ku kiyitibwa Jeremiah O'Brien eryato. Tugenda tumusiikane kono ogenda mugamba ki? Probably not. Ogenda gamba Sifuli nti ogenda kusiikana Wong Jackman ko nedda. Naye nandi amutumye n'amugamba njagala twogeremu n'omwami oyo. Wandifunye kacyayi. Omitofa. Master Wong, Sifu Lee wants to see you. Ati munaye Master Wong, Sifuli ayagala kulaba. For what reason? Anjagaza ki? He thinks you're here because he teaches Kung Fu to Americans. Yalowooza nti oli wano lwa nsonga oyigiriza kungufu eri Abamerika. Explain why you don't want to teach me. Golowooza ki kono y'ensonga lwaki toyagala kunjigiriza nakirowoozezaamu. Not just a way of fighting. Yamugamba kungufu si nkola ya kulwana kyokka. It was born among the Chinese people. Era ng'agamba kungufu yazaalibwa mu bantu Abachina. Era nga twali tusaba asigale mu Bachina. Do you share your atomic bomb secrets? Lwaki kati mwagala gabana naffe kono bwe mukola kojjaza mwe muzigabana n'Abachina ne mbalaga bwe muzikola. Kyawufu kono ate kyawufu kitya. The death force. Kung Fu comes from Qi. Yagamba kungufu ava mu kintu ekiyitibwa ki oba kye twandiyise foosi y'obutonde. Master Wong. Nothing about you is what I expected. What did you... Butuufu ekikuliko si kye mbadde nsuubira kono ki wali osuubira? Created by whole delegation. I am a monk. Nali nsuubira nti oyinza okuba nga kwegamba kono nze ndi mmooka. Television star. Thank you. Musimba kacyayi. I heard you were working at the cafe. Nawulidde mbu simanyi oli mukola ku kafe. Tuula wali eruddako nedda kanyimirire. You seem perturbed, Mr. Olabika oli patabudi sikutegeera. I understand why. Sinaba kitegeera lwaki toli mukkakamu. I came to wash dishes. Najja kwoza bintu. That's a terrible job. Ogwo omulimu ng'ate tegunyuma. Labor, and it is necessary. Yeah, but... Yagamba nti gw'ogulabanga ki naye ssebo omulimu ate nga gwetaagisa. Kono lwaki? Oli Grand Master. Truly Essuufu kiri nti is ashamed. essaawa zino ndi muswavu okubanga nkola kyenkola. I allowed my pride to overcome my... Bwe twali ewaffe naddira okwewulira n'enkufuula kwegamba ne kuwangula someone. empisa zange. It is a great sin. Lengera. Now, Kati I must do penance. yagamba nti okusako ebyo byatuukawo Myself. alabika yavaamu empisa era essaawa zino ekimukosa ogenda maaso n'okwoza ebintu Your soul? kubaako ngeri gye yeetereeza. Yagala kakasa nti omwoyo gwaguzza bujja. What does Sifu Lee teach you? Sooka ombulire gwe Sifu akuyigiriza ki mu kungufu? Kick ass. Nze anjigiriza sambuli ya butofaali. Kick ass. Ku sambuli ya butofaali? Yes, kiriya bakatofaali. Okay. To take on the student of such a man, Yagamba nti okufunza student kwegamba a humbling experience. nga ggwe Please, let me think about it. kiba kyetaagisa lisinsi okenkuyiseko mu kiyitibwa experience y'oba omwetowaze. Kati mba nkusaba osooka ondeko enkirowoozeeko. I will speak with him. Kati ekya master kyabadde antumye nzije nkugambe kono mugambe nja kwogera naye sikiina mbuzibu. You see this? Mulengera See this? olaba kino This is the karate guy, ono ye karate guy the exhibition winner. gwe tugenda okubeera naye mu exhibition Champion. Very big shot. era ng'agamba nti gwe ngenda okulwana naye champion
for this. guno mukisa gw'amaanyi. The 1-inch punch. Kyengenda omusurprisinga nakyo waliwo kye bayita 1-inch punch tagimanyi gyengenda okujja nayo eri bweti kabum 1-inch punch ng'oyitawo gwe tali. By the time I'm done with this karate, bwe naaba maliriza ono gayi wa karati we'll be standing here. basitudenti be bonna bagenda kubeera naffe. Kati waliyo tonamenti ya karati ndulusyebwa nekivuga yagenda sooka balaga kungurufu waba China newakubadde sebo mu China yavaayo najja mu America tradition teyagireka oba ennono. Oh, hey, Mac. Did you see the crowd outside? Ogambe okimaaka crowd ogirabye abantu balabye nti ye Kung Fu's gotta be big. bangi kungufu agenda kubeera munene agenda nasinga ebyaba America agenda singa buli kimu kyonna ate nse ngenda okubeera CEO waakyo ngenda kuba mutumbudde. So, Kakati you talked to Wong? wayogedde ne kyaliwo? Yes, nayogedde naye. Here? He said he's here to restore the balance to his soul. Yagambye mbwe ekyamuleeta eno gesa kubanga akakkanya omwoyo nakwedda abulula By washing dishes at the Jackson. ng'ayoza bintu eri ku Jacksonville Cafe. So, Kati Great Wong Jackman screwed up. kibasegeza yasiranyizza. That's what they do. Ekyo kye bakola Shaolin. bali bakabaka Yourself when you kasoogezaako okukyankanya mu Shaolin Temple nga bakusindika bwe batyo here. bayinza okusindika osima ng'entaana tobazannyisa. Good. Kale Then it starts and ends today. yamubuuza yakkiriza nti agenda kwogera nange kono obutereevu namugamba kale bwe kiwa bwekityo then kigenda tandika lwaleero ate kiggwa leero. Yajja wali bano abaaje bano be baleeta mbu simanyi karati. Agambye ono wa karati agenda muwa surprise ya 1-inch punch bw'aba tagiwulinga agenda mutuulako. How long you been known karate? Omaze ebbanga kinga okuba karati myaka 2. Almost as long as I've been. Maama nnyabo myaka 2. Oli mukulu togezaako okunsekula ennyo. Aya Ladies and gentlemen, maami n'abakyala kaali kasajja kamalala nnyo contest between Gong nga keewulira ki kye kali. and karate. Yabagamba Now Vince here, eno kontesi egenda kubeera mu masekati ga funguruku gasyeko ne karati. ask him not to be so tough. Vince ono gwe mulaba se balina experience okunsinga musabye ekintu kimu aleme kunnyiga nnyo. Aya kamaze okwogerako eri bannamawulire kalina amasantali Wing Chun sayo gye yali akosa kuva eri Master Ip Man. Aya bannange ayina obwangu within seconds aba amaze okwokya munnange. That was just a lucky shot. Eyo jasi ebadde lako eshot. I'll go a little bit slower this time. Kati ku mulundi guno ngenda kendeeza ku sipeedi kabulaza jangu n'atereera laba tagali maama nnyabo nkumazi yamusukuma etali ku luno tekibadde mikisa musajja mbadde mumalawo watya Hell you win it. kati ngenda kukubulira nti ngenda kukuba Boys, how to block it? kwegamba osobole okulaga bakyaliibe engeri gyogenda obrokinga. Kati Rodi yajja Wong Jackman Here it comes. nzija It's coming. ndeeta 1, emu 2 gwe awo mba nkumazi naye tolina waka tolina waka That's not. kakati awo tuli muzannyo How about this, Vince? lwaki tetukikola bwe tuti Now, you kakati what? njagala osooka oleete buli kimu kyonna kyolina tuve mu katemba leeta leeta waaka yenna gwolina yagimukuba 1-inch punch nagwetale talina wakondo there is no work blaza bata Wong Jackman yaliwo kati kagenda okuzza amaaso kakimanyi ono kabaka kubanga she is a grandmaster. He's a grandmaster. Ladies and gentlemen, Abaami n'abakyala this is the famous Wong Jackman, ono ye famous Wong Jackman Shaolin Temple. okuva mu Shaolin Temple. He's come all the way to San Francisco. Avudde gy'avudde okujja mu San Francisco ng'azze kulaba nze. Master Wong, Master Wang, are you satisfied? omatidde ku kyenkola? Yes, Yes. thank you. Era weebale munnange.
mwebali teyayogera bingi Share some Shaolin wisdom with us? tewandiyagadde tuwa ku magezi g'abashawulini munnange tuliiremu lodi abalinako empalana I have seen what you can do. ndabye ki ky'osobola okukola Also seen what you cannot era ndabye ne ki ky'otasobola kukola Tosumi, kati lwaki kitegeeza ki to me. don't give me your Shaolin. syagala otandike kumpa nkola yammwe ya kishawulini beera straight tewebuzaabuza Your technique tekiniki yo is impressive. nsufu Indeed, ddala it is almost perfect. era eri almost perfect It has one limitation. naye jasi erina limitation egi yeeriwa ndiiraamu What? limitation ki gy'oyogerako n'akwata ekubo n'asembera waali You yamugamba limitation eri gwe limitation and pride. But you do not fight from your soul. yagamba tetuganye oli musufu The skill weematira era okisekulanga bw'oyagala okikuba wabula tokijja munda mu mutima gwo You want to show me what? oyagala okundaga engeri gye kibeeramu gwakijja mu mutima gwo do you suggest I do that? olowooza nkikole ntya ate lwayise tulwana Right here and right now. wano essaawa eno yonna ng'ensi eraba See who has the limit. abantu bano basooke bagekyeko okulaba ddala mu butuufu limiti yange gyogerako eriwa nedda bambi That is not why I came here. ekyo si kyekindeese then kati ki ekikulese Because lwansonga your student in my student we yeyampise naŋŋamba nzije permission, I will leave. era kati bw'oba ompadde olukisa njagala genda Told him to invite you. nze yamugambye akuyite I Ge mazima. turned down a challenge in front of all these people. oyagala gezaako turning down challenge maaso g'abantu bonna abali wano Right. nze sigenda kulwana Made your limitation clear. olwedde wamaze dde okakasa limitation zo People. era n'abantu bano bazirabye nze sinnatuuka You don't settle things with words, Wong. ebigambo tebabisikwegamba ensonga tebasetolinga na bigambo wongo You're irrelevant, Wong. I'm the future. You're the past. And you know it. yamugamba nti bw'okitwala okubeera nga ndi irrelevant wabula gwe kyobomanya nze ebiseera bya maaso mwe muli byayita ate mukimanyi nze nkuta generation eriko mu ebyammwe byakaddiwa Him. lwaki tomulwanisiza Subdue my pride, not to indulge it. yagamba nze ebiseera ebisinga mba nteekeddwa ogenda maaso n'okumira okwewulira wabula si kujjayo It is necessary to fight, and when it is not. And waliwo akaseera wooteekeddwa okulwanira ne wootateekeddwa kulwanira When you find something so important, bw'olisuula ekintu ekyamakulu ennyo life for it, nga kya mugaso gy'oli must fight. ng'osobola n'okiweerako obulamu bwo then awo olirwana When you find that, bw'onooba okizudde then perhaps oba osanga I will teach you. oba osanga nange nja kuyigiriza ng'omaze ozuula ekintu ekyamakulu ennyo mu bulamu bwo ng'osobola n'okiweerako obulamu bwo yakwata ekubo ne yeeyongerayo nkasiya kano masekati g'ekiro nakyawuna akwata ekubo ayitamu eno emabega yajja asooba mpola mpola era bw'atyo nakkirira yajja kalodi sebo kabadde kaagala kujjako Wong Jackman waya tekaagalira ddala abashawulini sebo be baafulumya olugambo ne bagamba Ipman ne bamugamba nti omwana we tumuzudde alimu olusaayi lw'abazungu jjajjaawe yali muzungu toddamu muyigiriza bintu byaffe era bwe yavayo yawulya obusungu obutenkanika bwe yakwata ekubo okujja mu Amerika ye naggulawo ettendeko ng'ayigiriza buli omu yenna kati yakimanyi nti Wong Jackman bamusindisa ajja asooka akette kubanga ate n'ekirala okusinziira ku ngeri gye yali atendeka ku saidi eno mu Amerika kyali kitandise okututumuka era nga yali atandise okubeera ddala ow'amaanyi Do you pray? simanyi osaba nga nsaba biki Your family? tosabira famire yo nze siina famire No one? wadde n'omu toyina My mom died 6 months ago. mange yafa myezi 6 egyetoolodde My dad's been in prison for. kitanga abadde mu kkomera ndowooza kati okumala emyaka 12 I'm sorry. n'onsonyiwa ate ekyo mbadde sikimanyi bajja So what do you do for fun? kati ki kyokola ekikusanyusa You know, that's something for fun. kwegamba nga bw'onoogamba nti waliwo ebintu byange byenkola ne binsanyusa bwe mbeera mu biseera byange eby'eddembe namubuusa gwe biki byokola kyava mukwata ku mukono namugamba jangu nsooke nkulaga eŋŋanje yemuyisawo n'amuleeta erudda waliwo abata abaali bazanya baseball Okay. kale And then you watch the ball? kati okwata bwoti baati Alright, good. n'osooka onjira n'okanyuga mbwengula Yep, that was good. genda mpola That was good. Like that? Yes. badde amusekudde So you ready? kale Okay, you ready?
Ndi mwetegefu? Well, too bad. Here it comes. Ati ndeeta. Mukazi wattu yakuba ttali. It's okay. It's your... Kiri okay. Neddamu n'amusawukira yakuba ttali bannange. Look, just Nze munayisobola kikola kakana. all the way into the bat. Gwe kyolina okukola kikimu kyokka omupiira gulabe nga gujjawo gukubeko omuggo. Wait. Aya. Right. Naddamu ne yeesettinga ulisedde. Okay. Musekula yakuba boolo zikatonda wange. Oh my God. Okubye center boolo tigia box ogisekudde yonna. Bajja erudda. Ne basooka basiriikiriramu kaawo. Yeah. It's amazing. N'engeri gye yamukwatako gezaako mukakanya. How do you do that? N'asooka amugamba kyokoze kyewunyisa. For Era yambulizaawo kikoze otya. area. 爸爸呢？ 问得包黑酒，妖气。Was disturbed. Yamugamba nti omupiira bwe gusekudde This gwe kyomanya ttiiyo eringa ebadde disturbed. you will feel better now. Gye bujja maaso kati ogenda kuba nkakasi ogenda kubawulira bulungi. How do you know how to do that? Wabiyigirawo ebyo. I studied Chinese medicine. Anti nayiga ekiyitibwa Chinese medicine waffe. Came here hoping to learn Western medicine. Najja wano nga nsaba nti oba osanga ngenda kuyiga eddagala ly'abazungu n'eziyanjaba y'abazungu. Ha! Ziba teziri busa. Sande Masavu yagamba nti olaba siifu waffe tasasula naffe tetujja bawaza musolo bamanyiira. Tulika byafaayo. Bano abantu basenga Blomsom bali bakutte kuba okujja. Sente ziriwa babaga basasula omusolo. Sande Masavu agenda okujja musajja wattu yatandikira kuona gashiya temujja kutumanyiira wano wewe yakyakula bano ekitawo ekigwa n'akikoona omutwe. Maama bamusawuka ttale. Kumbe Sande Masavu ayinamu kuwaaka yabakuba. Waliwo ssebo kabejja gwe kabejja bakuwaanawaana n'ekigenda kugwa nange okakasa kigenda kugwa nange okakasa. Kubirawo ziri birawo ziri embi. Bamuleeta mu ddwaliro. How bad? Ali bubi kyenkana ki? Bad shape, but they said he'll live. Ali mu mbeera mbi naye bagambye ajja kubeera oke. Yajja n'abiyitiramu sifuli. Because he didn't want to pay any Blossom Street. Yaganye osasula ssente za ssenga. She's Chenghu Tong. That was. Abo ssebo bantu ba Chenghu. You don't pay. Anti ye asasudde ng'agamba naawe tosasula. They don't bug me for it. Anti nze munaye tebannumba. Ye lwaki gwe tebakulumba? When I was a kid in Hong Kong, Bwe nali omuto mu Hong all Kong, the time, nalwananga entalo. they mean kung fu. Yima nanjigiriza kungulufu. I got in a fight with this badass. Kati ne ŋŋendangwa ku baadaasi yali yeefula ow'akabi. Ne mukuba bubi nnyo. Turns out he's the son of a Chenghu Tong. Ne mumenya okugulu. Bwe namumenya okugulu kyazuuka nti yali mutabani wa Chengu. Lodi akulembera akabinja k'aba Chengu. Sent me to America. Kati ne bakola ddiiro ne kitange. They leave me alone. I leave them alone. Kitange n'abagamba nti omwana wange muvweko. N'akwate kubo n'anzigya mu Hong Kong n'andeeta mu Amerika. Ne tukola ddiiro. Ne bagamba nti ze tebalina kuntabala nange sigenda batabaala. Let's trick him. Kibula bwe yasiikana kiri ekirumbavu yakigamba nti oyagala ensonga ezitaggwa tuzimalire wano ebitaggwa tubimalire wano. One of them. And I don't want that happening to her. Can you help me? Kati waliwo akakyala kali mu buzibu saagala kafune buzibu. Mind. Osobola okunnyamba? Leave her alone. Nze amagezi gengenda okuwako esonyiwe. What do you think I should do? Ngolowooza nkole ki Master Wongo? You should speak about this. Ensonga eyo Sifu. wandibadde ogigamba ne maasitawo. That is Bravo. Anti yaŋŋambye si buzibu bwe. Master Wong, I know this is not your fight. Master Wongo nkimanyi n'olutalo si lulwo. Maybe they'll listen to someone like you. Oba osanga basobola okuwuliriza kati omuntu w'ekitiibwa nga ggwe. Mwala oli ne bamuta. I'm sorry, N'onsonyiwa. Mr. McKay. N'onsonyiwa Mr. Maki. I told you N'agamba I came to wash dishes. kyandeeta eno okwoza bintu. Yes, kyakuleeta kwoza bintu kweddaabulula mu mwoyo. Until they are all done. Mpaka nga buli kimu kiwedde. be done. Kati binaggwadde ebikusumbuwa. Like your being. My debt may never be repaid.
Every dirty dish reminds me of my sin. Yagamba nti okusiza ku kyengenda maaso n'okukola ninga atasobole na kusasula bbanja lyange kubanga buli siyaani gye njoza enzijukiza okwonoona kwe nakola. Sifu Lee was right. You are irrelevant. Sifu Lee yangambye dda mutuufu kye yayogera kituufu gwe tolina mugaso. All you care about's yourself. Kyewunyisa okubanga weefaako weka. Oli nakyemalira muli bannakyemalira ate mwe sibalabanga. Kali abaamugamba nti oli nakyemalira kyava asooka ayimirira. N'agamba omwana ono kye njogerako takimanyi. Once, Mu biseera si byadda nnyo. there was a demonstration match Waliwo demonstration match eyaliwo. and the Tai Chi master. Masekati gaffe abashaulini ng'ogasseko ne Tai Chi master. I knew I was losing. Nakimanya nti ono omusajja yali asekulera nga ntandise okulozinga. Ntandise n'okuswala mu maaso g'abaana b'entendeka. Overcame my display. Kaneŋŋamba nteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga nfunza ekintu kino. Very lethal kick. Namukuba tteka ey'ettabbo kamala. Eyitibwa Mong Shao. Bagiyita Mong Shao. Ye tteke gye yamukuba lethal kick. Kyokka kyali tekikkirizibwa. I nearly killed him. Omusajja katamutte. He will never fight again. Omusajja taliddamu kulwana. It was a demonstration. Eri yali demonstration. Contact was prohibited. Full contact baali bagiganye. But I could not bear to be here. Naye nali sobola gezaako kulaba baana nga nswala mu maaso g'abaana. Just following your style. Wali ogoberera sitayiro yo, tekiniiki. It's a trap. Yagamba tekinika abakatego, ate sitayiro Prison. libakomera. That is what I try to tell Legion. Kyekyo kye nali ngezaako kugamba Lee Junfan. If it's meant to liberate, Kungufu ateekeddwa kubanga anunula, kano bw'aba ateekeddwa kununula, lwaki oyamba mukyalo ono? Are you prepared to Oli mwetegefu life to help her? okusobola okwaya obulamu bw'okutaasa omukyalo oli? Show Oli mwetegefu okwaya obulamu bw'omutaasa nti ye? right here. Mugamba tugenda kitandikira wano, kono wano nti butereevu. Jangu. Labika amaze n'azula ekiri so important. Kwasobola n'okulisikingira obulamu bwe. Nero n'agamba kale kankutendeke. Sigenda gaana. Kono sebo ne gutandika otambula. you are expending a great deal of energy. Yagamba Many numb. okusiizya ku kyenda bw'omala amaanyi mangi mu kunnumba kono lwa nsonga gwe naawe odduka. Now, Anti nyina okwetaasa mu ngeri obe nakale. you punch me in the face. Njagala onsekule ekikonde ku feesi. I can't. Sisobola. Not. Because you're Wong Jack, man. I won't be. Lwa nsonga gwe Wong Jackman sobola kumala gakutuukako. Ekisookera ddala etteeka. Your opponent. Oteekeddwa ogezaako kubanga omanya oponenti wo. Will not defend myself. Now, Sigenda kwedifendinga, njagala ontuuseeko ekikonde. Ajja ne sitayiro ya Lee Junfan, not. Bruce Lee, Wing Chun. Lesson number 2. Essomo namba 2, Know yourself. oteekeddwa okwemanya. If you know yourself, Bw'oba weemanyi, know your opponent. otegedde n'oponenti wo kyali. Do not fear the outcome of Siraba nsonga lwaki oba ogezaako okutya ku kye kiyinza ova mu ekyo. principles Ezo principles 2 of the whole of mu lutalo ziba zisobola okukutaasa n'okuyamba. the rest is just Ebisigadde eternity. kuba kuyisa mukka mu kisiro bibeera internity. Kusegera kyegamba, you have to follow 2 principles. Kali bwe yajja mu ddojo n'akwatamu ebibye. Steve, Waayo gwe Steve. Isi kutegedde kabulaza. haven't seen you in a while. Akaseera keetodde mbadde sikyakulaba. You've been training with Wong. Obadde otendekebwa Wonge? Yeah. Mm. Are you tired of my method? Okoye method yange. Master Wong's helping me with Shulon. Master Wonge yagambye agenda kunnyamba ku by'omuwala. A man can't have 2 masters, Steve. Omusajja tasobola kubeera ne bamasters babiri Steve. Bw'oba osazeewo genda. Good luck with the movie. Kwagaliza mukisa ku sinema. We're getting some pretty good buzz on it. Tutandise n'okufuna ekyamaanyi batandise ojoogerako. Kung Fu for a new TV show. Ate kirabika bagenda kumpa ne TV show. Kwengenda otendekeranga kungufu n'okulaga kungufu eyitibwa Green Hornet. Long on television. Wonge yagambye kungufu talina kubeera ku TV. Also keep it bottled up in the monastery. Anti baagala bamutereke mu bisero byabwe, bamutereke eyo waggulu mu monastery, waggulu mu China eyo waggulu eyo mu Bashaolini. Wong's afraid of me. Wonge antya. Sifu, thank you for everything you taught. Sifu weebale buli kimu kyonna kyonjigiriza. Oh, and Mac, Maaka, tell Wong, gamba Wongo, if he ever works up the courage, bw'abanga afunye obuvumu, take him on anywhere. nze nsobola omusse kuli awonna w'ayagalira akaseera konna. Simuyinaako mbwa. Simutyamu wadde n'ettondo bwe liti.
bw'atuukanga n'agamba nti ke kaseera ye talimwina mbuzi bw'ajjamu eŋŋanga. Mu kaseera kano yakwateko bwe n'ajja yeeyongereyo. Don't let him do kung fu no more. Send him back to school. Ono omusiru tagenda kuddamu kubeera mu byakungufu, ngenda muzza mu ssomero. I changed. Maama agamba Shande Mashavu. Shande Mashavu agenda muzza mu ssomero, ziba tegiri busa. Ono yajja. Kumbe ku luno senga yaze. Anti Bromsom. Otyo. I believe you are a friend of Wong Jackman. Nzikiriza oli mukwano wa Wong Jackman. Balina obubaka bwe baali bamuwadde abutwaliye Wong Jackman. Master. Mr. McKee. Mr. McKee. What is it? Ate ki ekikuleese? Annie Blossom said if you fight Sifu, Senga yagambye singa olwanisa Liu Fan oba Bruce Lee ajja kumpa nakyala. Singa olwana ne Bruce Lee agenda kumpa nakyala. prisoner. Omukazi ali eri ali mu kkomera. I know you came here to do your penance, Nkimanyi wajja wano genda maaso na kubanga wedda abulula. and she hasn't done anything. Wabula omukyala oli ali mu matigga, mukazi wattazzanga musango gwonna. Fight with no purpose. Now you have the power to. Wagamba tosobola kera ku makyano olwane watali nsonga, kati essaawa zino olina omugaso. Lwaki olwana? Olwana at least gezaako taasa muntu mulala alina obuzibu. Atalina kwegamba atalina musango. This is not karate. Kyekyo Ladies. This is go ono seewo buli kaseera yeetendekero liba lijjudde. street. Waliwo nakyala seba agenda maaso n'oppika mu nsonga eno. Yawulira Set you in an alley. ono omusajja asekudde buli maasita ali ku kitundu. Wabula ono eyajja ate yagaanyi. Ate ng'ayogerwako nti waakabi asobola okweŋŋanga roodi. Ziba teziri busa baba bali wano. Master Wong. Master Wong Jiang. So what do? Kati ki ekikuleese? Come set you in an alley. Singa omusajja akusikikana mu kakubo okola otya? You must ask yourself, Oteekeddwa okwebuuza why is he doing that? lwaki agenda maaso n'okwagala He's okunkuba. fighting against the world. He's on the wrong path. Ateekeddwa okuba nga alwanira mu kkubo kyamu. Bw'alemerako For Sifu is to bring him into harmony omanyi siifu ateekeddwa ogezaako omukkakkanya bifo nga tannamukuba. himself. Osegeera Suppose he's trying. watya singa agaana ng'ayagala kutta. Then I suppose Then mu ngeri ng'eyo you kick his ass. then awo omusamba obutoffaali. Done that, you offer him the possibility of Yagamba bifo nga tonnaba kikola kwegamba omuwa possibility ey'okuba nga yeetereeza. him and yourself. Baabo To offer me enlightenment. kati togenda kumpa kutangaazibwa. I have come Ekindeese to accept your challenge. nzize kukkiriza challenge yo. Wangi eyo yagirinda dda. Abadde teyeebaka, abadde asula yeetakula ng'akimanyi oyo yekka singa amukyalenjinga then ebisigadde bijja kubeera ke bijja sigala mu nnomo. Naye gye kakomye okugaana abantu babeera babuusabuusa kati balina okwetegekera embeera. Rodi akkiriza the Grand Master akkiriza Wong Jackman akkiriza agenda kweŋŋanga Sifu Lee Jun Fan amanyikiddwa nga the Bruce Lee. Buli omu alinda kulaba lutalo olwo. Katonda wange mukazi wattu batandika omuwa akaaganya. I have been given permission to. Okimanyi nti bampadde olukisanzi gye njogere naawe kono ye. Why? Dwaki I gave her something she wanted. singa wammwe namuwadde kyayagala But what about the other girl? kati ate abasigadde abawala. Just now. Abawala balinga baganda bange. Tugenda bakolera ki? Yavuga katwangaye najja erudda. Amugambye bali abala tugenda bakolera ki? Kuba ne balinga baganda bange. Oh, hey, Mac. Ogamba ki Mark? Yamusikana daba push up zakuba muganda wange. Kasajja kali fit. I figure you're trading with Wong full time? I am. Well, a teacher doesn't give you the truth. He only points you to a truth that you have to find out for yourself. Yagamba ati ebiseera bisinga omusomesa takubulira amazima. It's okay. Amazima oba oteekeddwa ogenoonyerereza. You ready for the fight? Mwetegefu master wo? Well, you Huh? better be. Chinatown made me the heavy favorite. Yagamba ateekeddwa kubanga Chinatown yampadde feva esingira ddala okubeera ey'amaanyi. You gonna bet on the fight? Ogenda siba ku fight? Sinaba kulowooza. I'm the street. Anti oli munnayi wa ddiini nze ndi wa street. Master, Tosibiranga ku bbali wa street yesinga.
Master yagambye tayagalamu kwegamba. You're second now. Kati wafuuse muntu oli gwakubiri gwakutuma. Yeah. Yes, antuma. What does he want? Kikyayagala. No kicks to the face. Teri kikisi mu face, teri bikonde ku face, teri ki. Balls too? Ayagala tuzine ne lumba cha. Mbu tayagala bikonde ku face, tayagala ye. Ebere fair demonstration. I finally get it. Nkitegeera. Man Shan on some old head at the Shaolin. No, not at the show. Kati A demonstration against the Tai Chi. mbu ekimulese oli abadde azze mugamba nti yagambye teyeetaaga ogezeeko kubanga osekula bikonde ku face teri bya jaabu biki ebyo we bityo. Cross walls too? Mbu naye tajja kozesa kiki ye zirintho kiki ze bayita Mongshan. N'amugamba nti ze Mongshan yazikuba bali abakadde bamasa bali abataichi. He must use his Man Shan on some old head. Ezo Mongshan yazikozesa ku basajja abakadde. Demonstration against the Tai Chi master. Anti yali demonstration ku Tai Chi master. Almost. Yamuta kono romo sikata amuti. The Jackson Cafe? You tell Wong this. Gwegendo gambe wongo. No holds barred. No limits. You guys kill each other. Bana watali limits mugenda kwetta. You know what I was thinking? Manche mbadde ndowooza. Cisco Civic. Mbadde njagala ekintu kino kifule ky'amaanyi. Press TV. Ete bannamawulire ndeete baani. Where does he want to fight? Kikyayagala tulwanire In a wano. warehouse down. Kiweehouse kiri ekiri emmanga. Gyagala gye mukikolera. Maybe. Oba osanga. Then make a few bucks on the side. No more than a Oba osanga tugenda kuleeta abanaasi bakono teryetaagisa ebyo byonna tewali. Unabadde yagala gifulenda publicity. Fair enough. Then tewali tagali. We'll do it his way. Tujja kikola nga bw'akyagala. I want the results published for the whole world to see. Njagala lisi kigezeeko fuluma ensi yonna esobola ogezaako kiraba. Syagala kibeere kya munda nnyo. 罗西 Mu kaseera kano ono ayitibwa Mr. Law. 好久不见， Kaseera kabadde kava okulwana n'essembayo okulaba. 您蓬荜生辉呀！ We're so pleased how you set this all up, Mark. Ndi musanyufu okubanga ekintu wasobola ogezaako kiseetinga bw'oti. How about a drink Eh, that? kati bano bemu ku basajja abava mu batriads abakozesa nakyalo n'ayitibwa Singa Bromsom. 12 million. You did a good job, Margie. Okusinziira ku fayiti eriwo abasajja baasibye ku miliyoni 12 kyewakoze kisuufu nnyo okuzaama. Akaseera kasembedde. Akaseera mulindwa. Buli omu ssebo kabadde alindiridde. I am far from Shaolin. Nze gwolaba ndi wala okuva ewaffe mu Shaolin. Fights tomorrow, Master Wong. Fayiti egenda kubeerawo enkya, Mr. Wong. Fayiti ya nkya. Whatever happens, your Xiulan will be free. Yagamba kiro ekiraba kiwedde omwana agenda kubeera free. Leave unless the other Binu are freed as well. Anti kye tubadde twagala n'abasigadde bateebwe. He is a very noble person. Yagambye tayagala bamute nga abasigadde tebateereddwa. N'amugamba omukyalo oyo waakitiibwa. Tell you, Mr. McKay, Naye ngenda kugamba kino Steve McKay. I am not fighting for her. Nze sigenda kulwana nga nwana lwa mukyalo oyo. Sirwana ku lulwo, sirwana ku lwange. Li Zhenfan was correct. Legion Farm yali mutuufu. The future. Yeeye ebiseera by'omu maaso. Bring Kung Fu to the world. Asobola okugezaako okubanga Kung Fu amuleeta eri ensi. He has talent. Alina ekitone. Great talent. Ekitone nno ekyakabi. But what sort of Kung Fu will he bring to the world? Nijjasa obuzibu obuliwo Kung Fu gw'aleeta. A hurtful thing? Eri ensi alimu obulumi. Bought and sold? Ali mu kukulaga kwa assaultinga. Kusekula kugunda. That's what? Naye ng'ate kyandibadde. Yes. He is willing to be reborn. Bw'abanga asobola okugezaako okukkiriza n'addamu n'azaalibwa ne yeemunyunguza ajja asobola okuleeta Kung Fu atuukiridde. Naye ekitali ekyo akkiriza n'agamba kituufu aka akasajja kulaba si kwogera nga tusinika mannyo. Amazima kani kalina talent. Era kye kayogerako kituufu keeko ko by'ebiseera by'omu maaso ebya Kung Fu ffe tuli byayita. Nijjasibwa kubanga engeri gy'amuleetamu strategy yandibadde ekyusibwamu. Ye abagamba sekula kuba unless nga amaze nakkiriza n'amunyunguzibwa omwoyo gwe ne gutukula. Ngeri yokka gye bajja okikwasa nga bagamba Novemba 24 1964. Fight bamaze dogitegeka. Jukira gwe musingi gwa sinema eno. Grandmaster Wong
Jackman ng'ogasseko n'amanyikiddwa nga Bruce Lee wabula amannya ge Lee Jun Fan yajjako. Then you just killed yourself? Essaawa zino nkubuulira nno wesse omitofa yasimbulirawo alinga omusota gukobra kumbe kabaka amulaba yamubrokinga wabula singa simu brokinga kabadde kamusunye fast shot kabadde kamusuniddewo tetunaba nno. That's just a beginning. Ndeta neziddamu nezitokota ziddamu nezitambula baabo Winchun style Katonda wange nasooka afubutuka baabali kalina obwangu nagambye tuli ku byafaayo basyako ebyo ebyaliyo nabatagadi maama nyabo Katonda watu toyina gyolaga jangu toyina gyolaga uli akola gwa kutawuka kola gwa kudduka kata akategule gwe Why don't you stand and fight? Lwaki oyimirira mu kifo kimu n'olwana That is what you want me to. kubanga gwe ekyo kyoyagala nkole naye nange nnyina ekyange kyenkola amugambi lwaki tobeera mu kifo kimu ne tulwana kono gwe kyoyagala nkole genda okujja kabrokinga olubrokinga kyava akasoma n'akabaja kagireeta bwe kati kabrokinga bwe kati kalina sebe embrokinga gye kabrokinga yakasoma engumi bwe yajja yagijjawo n'akokyerawo kokyerawo bifo nga tekanaba nakumanya kubrokinga ne kanyiiga kaali kanyiiga boyi ne zivaako zivuddeko ne kadda ne basooka bazeteekamu awo ne basooka bagyekubamu awo tulika byafaayo we ndeeta yayita waggulu nakkirira ne kamwokya wabula faiti sebo yatwala akadde eno sebo ya VIP sinti buli kapere yazze banange kata najiramu katini bwati kagenda okuleeta nga avuddewo omukono sebo gwatambula kumala eddakiika ekiwererako ddala abasajja beetwala naye tekuli yanozeza munne n'ayitawo yuli eri kanono naawulira obusungu tamanyi lwaki omusajja tasigala wamu n'alwana lwaki adduka buddusi asigale wamu twese kule lwaki atawanyika naye tekagaana sebo kamulumbayo ne basooka bagawalampa baba neeno mukono gukyatambula omukono gukyatambula n'abuuka n'atuuka erudda gwe sebo These stairs go nowhere. ekikubo kyoliko tekina gye kikutwala Like your style. ogenda kukoma kono nga sitayiro yo naawe ekoma aya basi kanzi gyosooka onnyinyonnyole You've reached the end. otuuse nno wakomye So have you. naawe no sitayiro ye ekomye kyava akyuka akola kaki yabuuka bano bonna nga balaba mwana n'atuuka wansi stede n'agamba abala kaki olaba nze nkyali kiriya sinasumulula kiri awo n'agamba buki bwe mulowooza mwe bwe mulina bwe tutasobola kukola kyava asooka asika nassa omulundi gumu okakananga akakozi naye yeekangamu naye tayagala kulaga Now you begin to
exceed your limits. webituuse kati otandise n'okusukkuluma w'olina okukoma ate tereera gwe What limits? kiki ky'oyogera ku kkomo kati kansooke nkulage bino byozeemu tosobolayo ne guddamu ne guseka bino gyoze byolina okukola byaweddeyo dda ne bamwokya banalisa omutagaza aleese eno tayiga kuro bamufuna ne bamuteeka wansi ne bamunyola kugunde nkutte kukube bonna nga balaba tekibangawo lwodi yawulira nga aswadde omukwata kabadiya n'amugamba kimu gezaako tegeera n'amusokoma ettali tugambe nti ebadde first round mujeyi tebinagwa kiwedde yamugamba lesinga ogenda kunjita naye ekitali ekyo tukyayatika neguddamu neguseka buto second round abaana balaba ne babuuka babali eri n'amwokya nagambye eri ebadde first round lwodi n'abuuka ne basooka bayisiŋŋanya naddamu n'apanga neguddamu neguseka yamwokya eŋŋuumi kumba asumulukukye nako kakyuka ne kamwokya omugere maama nnyabo kamukwatiddeyo neguddamu neguseka mukono negutambula maama nnyabo wekanye n'asooka yeesika kakenu yatandika okasitaadinga n'amanya engeri gye kawujjamu lithokiki zaako eziyitibwa mongsha n'azibala n'amanya ki kyateekeddwa okukola essaawa zino kakenu bwe kadda yakabalirawo nga tekannazikanyuga n'akakuba dragon n'akokyerawo akyusiza sitayiro akyusiza enkuba kalagire okuza amaaso nga kakyusiza enkuba kavuddeyo mu wing tune naye kwekwata ekubo n'asituka owaayi wabula sibo kakyusiza ne kamwokyerayo kasoosemu sitadinga ne kamanya ne kagamba gwe ntegedde engeri gye ntekedde okubulookinga n'okusekula kamusitadingirawo wennyini ne kakyusa wabula singa si kukyusa yes kamanya bino si bya lutalo tiwaza demonstration era buli omu yava wasekudde munne kati bategedde ani awangudde ani akubi kati ani awangudde baaba Which of you won? kumwenna ani awangudde bano tebabadde mu lutalo babivuddemu bo 需要一个胜者。 asi osonjwa twagala kumanya awangudde ssebo waliwo abaasibye risiiti odi 10 waliwo abatadde ku odi 10 tugenda bakolera ki mwe mujje wabula bano babadde nga abali mu musomo Cannot pay off. You force one of them to admit he lost. You got 24 hours. gwe ssebo tetusobola gezaako sasula abantu tetugera baddiza ssente omu ku bo mugamba akkirize nti bamuwangudde oba si kyogenda kijjamu omusera oli akwata ekubo nadda n'atuula erudda frank At least your face is okay. We can still get you on TV. feesi yo sigamba nti bagisekudde okyasobola ogenda ku tv It took too long. fayiti etutte ebbanga But you beat him. naye ekirungi kyabe n'omukubye When he had me in a headlock, alina bwe yannywereza akabadiya he could have killed me. yabadde asobola okunzita omusajja Do you understand? yaŋŋambye kimu do you understand Understand what? okutegeera ki mu kaseera kano nga tuzze ebbali singa yajja asiika ne nakyala ziolan manyi n'ensonga eriwo manyi ndi mukyala asonyiwa 是我最大的缺点。 okubeera n'omutima omuntu mulamu kwegamba ebadde nga nkola yange 我放到了一个非常干， naye otadde mu kafo akazibu okkamala 你很聪明， nali ndowooza nti oli mugezi muwala gwe
你都不知道自己会拥有什么。你也不知道你是谁吧？ yamugamba tosobanageza kono gwatakitegeera 一个穿着丝绸和珠宝的兵 gwokyali binnu kwegamba ekya binnu kyakulemeramu，belongs to others。 bwoti bweyagala okiseeke ne mubalala You better hope I get my winner, gwe saba kimuufu n'omuwanguzi wange or your body oba si ki belong to others. omubiri gwe ngenda gugaba eri abalala kyo kigambye alaali saba nfuna omuwanguzi kubanga naye bamutadde ku puleesha bwe sifuna muwanguzi omubiri gwe ngenda gugabira abalala watali kwebuuza nti oba ki oba ki ono aba akwatikuba okujyosikana nakyala We'll find the money to help Sulan buy her way out. Too late. There's more at stake now. yali agamba nti abadde asifuna ngeri gy'asobola twala nakyala n'amugamba nti kati munnaye Moses. mugamba ssebo tebagenda mumuwa kubanga n'ensonga eriwo tebanabafuna muwanguzi yajja kiseka ne Wong Jackman I'm sorry n'onsonyiwa munnange if I have caused you trouble. bwe mbanga ddala mutuufu nkuleetedde emitawaana I've caused a great deal of trouble. era nga ndabira ddala ntaddewo emitawaana egitenkanika Bird of humility kuno kubadde nga kuswazibwa na kuswaza disappeared. And now, yali yajja eno kwetereeza more completely. You won that. n'ekirabika ate ebintu mbikalubiza wawangudde syawangudde Intention was to teach Li Junfan that ekyabadde kindeese kwegamba kuyigiriza Li Junfan style is inadequate. kwegamba sitayiro namulaga mbu sitayiro eri inadequate I drive him further in that direction. nalowooza nti bwe naagenda maaso n'omusindikira nyinza okuba nga mutwala mu direction y'ekintu kye mwagalamu Then I have won. awo nja kuba mpangudde Do you understand? simanyi okutegeera kyegamba Area China. This is America. biyinza okuba nga weetyo bikole wammwe mu China eyo mu Shaolin Temple wabula eno America baaba America ebeerako bwena ne luuza physically wali si bya psychology Easy. You know whose life is not going to be omanyi obulamu bw'omuntu obutagenda kubeera yize Zulan clear that you won. gwe gamba kimu nti wawangudde leka ngambe nti wawangudde It would make no difference. ekyo kijja kuba tekikola njawulo tufudde bannange Except that. Then will you say that you lost? kati ngambe nti bakuwangudde Not until I know I have won. paka nga maze otegeera nti mpangudde otya That is a matter for you to decide. eyo ensonga kati egenda kubeera ku sayidi y'osalewo bannange I'm sorry. I don't think there's anything you can do. onoosonyiwa bwe banga buli omu aganye sikiwa nti waliwo kyosobola okukola buli naye agamba syawangudde ate syawanguddwa n'oli agamba syawangudde ate syawanguddwa oli yagamba nti ekintu kyeyabadde ayagala okugezaako okulaga What happens with those child? Li Junfan yabadde ayagala omulaga mu sitayiro eri inadequate kwegamba abeeko engeri gyamu driving amuteeke mu kintu ekisobola okugezaako omuddaabulula kubanga yali akyebye nti mwana alina talent yeetaaga jasi kunyumunguzaamu n'agamba nze bano kati kambe erumbire kirabika biganye yasalawo yakwate kuba agende yeerumbire bagwagwa amanyi kasa gye babeera ani masavu yamugamba gyolaga abasajja banyiivu bataamu ojja twalayo empale bagende bakunyigeko yesifuddeeyo kangende nkimalirize zibadde zirubuse essimu yavuga essimu evuga n'agikwata ye blusiri yazaalibwa 1940 n'afa 1973 yajja ebbali I thought you were a dishwasher. nabadde ndowooza olioyo oli mwoza wa bintu ate ndaba kati otegula I was promoted. anti bampromotize munnange Why are we at war? lwaki tuli mu ntalo You are at war. gwali mu lutalo I am not. naye nze siri mu lutalo Certainly seemed like we were yesterday. okusiisira ku jjo bwe twabadde nga bali mu lutalo How may I help you? nkuyambe ntya Li Junfan I just got a call from one of my students, student wange ankubidde essimu Steve McKee's friend. McKee's over at the China Gate picking up. naŋŋamba nti kyaliwe Steve Maki omanyi Steve Maki mukwano gwa Sandi Masavu yankubidde essimu naŋŋamba mu Steve Maki seba akutteko bagenda ku China Gate Then bwayagala kutaasa nakyalanga ye something he's willing to die for. essaawa zino n'amugamba nti kati alabika yazudde ekintu kyasobola ofeererera What went down between us is your Todai, and it's my Todai. amazima ga katonda byonna byonna ebyatuuse lwakubanga ki ekyabaddewo wakati waffe oli mutwala okubeera nga tode wange ate at the same time naawe todewo oba student wo nange student wange It is not your problem.
ekiriwo kino si kizibu kyo. What has changed? Tulina kikwasaganya ffenna. Everything. Olowooza ki? Mugamba gwe tokitwala kubeera nga kikyoweka. Nagambye ayitibwa Legion Fan amanya gago obuzaale. Abasinga twamanya nga Bruce Lee. Bagamba erinnya Bruce Lee yamweebwa mu ddwaliro olwo Nashi yali muwa. Naye bazadde baali tebalikosa nga bakozesa nnyo Legion Fan. Bwe yakula nga tandise n'okuzannya sinema n'ebisigadde n'alyoka akozesa erinnya Bruce Lee. Enfa ye yali nzibuzibu. Kusinzira bagamba yalina ekirwadde ku mutwe oba kye twandiyise ekyateranga okuleeta okuzimbya obwongo. Lunaku lumu yali asetinga sinema ne Raymond Chu director ne bagenda wakanakyala akayitibwa ka Betty Ting Pie. Balina sinema gye baali basetinga eyitibwa Game of Death. Wabula bw'atuuka eyo nga bali mu kusoma script, Raymond Chu ng'afulumyemu ebweru, ekirwadde ne kiddamu ne kimuluma buto nateera. Mu kumuluma Betty Pie n'asalawo amuwe eddagala, bw'amuwa eddagala n'akwatikuba agende yeebake. Mu kwebaka teyazuukuka. Bagenda okuyita omusawo omutuusa mu ddwaliro ng'afudde. Abasinga bagamba nti yali yaweebwa butwa n'ebisigadde nga bw'omanyi. Nagambye tulika byafaayo. Mu kaseera kano kennyini ono musaatu gy'alaze bamusekuliddeyo. Bamala omusekula kumbe bakabaka batuuka butuusi. Bwe batuuka ebbali bamutunuulira. Gwe kabulaza. You're great advertisement for our training. Naye mutuufu toli advertisement nnungi eri training zaffe. Tugende. Gwe sigala awo. Just stay here. Gwe sigala awo tojja. Kiriya siyinza nakola nsobi. Trouble. Aya ababamanyi bo ne batandikirawo. Abo tebasobola kulumba babiri n'osigala ng'okyali mu nfu. Okuggyako ng'olimu olunankananka olw'ejjinja. N'ekitali ekyo. Aya. What do you say, Master Wong? Olabye ota Master Wongo. Shall we beat it? Wamma tugende. Omusaala tugambye tugende. Bannaye oba baamukubya biki? Naye nga ssebo yayitamu n'agguka ebweru. Oyo ali ku ttaka. Baliwa bano akutte n'ebijiiko bibiri ebishenenvwa. Baliwa bano abeefula bakabejja. Tuzze kiggwe. Lindako. Guli master. The Grand Master. Dekanze sifu jasi obusifu bano mbatandikiremu. Gwebeera ku nniya. Hamugambye ssebo goli Grand Master. Bano bandekere. Ojja gwaka kufumitedde ettali. Ono yali ku masantiri. Ne gusheka. Kuba bano obujiiko. Bemeja. Bukya jjanna. Damulayini siri saizo tomanyira. Katonda wage. We. Kuba naayitawo n'agwa mu mmeeza. Abalala. Kubona akatebe n'atomera eddongo. Laba nnono. Obadde ki? Mwe. Baakubona obbolozi. Kasajja kabakubye. Ndowooza okirabye. Bano bakakyere bandekere. Tugende. Kayina amasatiri. Kantu kamasempagane. Gwe. Kuba n'akuteerako n'omulanga. Omitofa. Nayitawo. Bajja bwe bato baalinya amadaala. Bagende basiikana endowooza sayizi endala enneneneneko. Bali luddawo abeeno. Basazeewo okutulya buli bbana. Sitole ekigandi ki. Buno buzze. Buno seewo buzze. Bukawalata buzze. Oli akutte kifaalu. Kino nno kimulemeddeko ekimutaddemu. Ono akutte kifaalu. Gite. Kifaalu gite. Obadde ki? Damulayini. Ojja kuteerera oshaga. Omukono gufuuse omukono wali. Kamutuka. Yakayisawo paka wansi. Kakubirawo kifweshi. Kino kimulemeddeko. Bruce Lee kimulemeddeko. Why? Omanyi? Spot gun down.
Now we settle unfinished business. Njagala luli wangamba sebo tusobole okugezaako settling unfinished business kati ke kaseera tuzimalirize. Ndaba nno n'eŋŋumi ziyitako buyisi. Wow! Kabanga kapa. Yakikubirawo omutwe. Damulayini. Siagala kube ng'otagala. Damulayini. Olage ne kuwaaka. Kugambye omukono. Kino sebo kimuyuzizza olubuto. Kikuba ennyondo. Masita kino kimufunzizza. Yakikwata. Kikubirawo omugere. Kakati no gwe sebo ogenda kudda mulayini. Yaleeta eri taiki. Ono yakomba kashayi. Gwe sebo. Gwe sebo. Gwe sebo. Ono ali mu taiki kati. Taiki. Gwe. Terera. Omukono gwacheka. Laba tabu. Ono bamutagudde. Dawo. Jangu togenda. Kubirawo. Okyajja. Ono kyakola mafwene. Kuba mafwene. Ono akyajja. Bamuyita waggulu. Ne basoka bazimusota. Ziringa mukaaga. Paka wansi teyaddamu. Gwe sebo. Manchi bayita 1-inch punch. Eyo. Mama. Nono yagyekanga. Gwe sebo. Wanji. 1-inch punch? 1-inch punch. You must teach me that one. Yojja jinjigiriza kubanga sigimanyi. Ojagala. Kiriya. Nze mbanga nazo. Bintu bya malala. Nibasoka balinya madala. Batuuka waggulu waliyo bano. Kale ate bano. Anti ono bamuyita Jalo nze bampita Kabazzi. Jalo ne Kabazzi. Nibasoka bekyanga ya. Bano tebabamenyamu wadde. Jalo ne Kabazzi batukoya bukoya. Why? This is a scene you don't see in the Chopsakis. The one where the Kung Fu cats get their heads blown off. Vayo. Mwatamanyo. Kiriya. Fe wano mu America bwe tukikola. Muntu mutuze ekechupa. Mbavu. Kajiba kamenyi. Senga jali. You really need an elevator in this now. Dala mutufu wetaaga elevator mu kifo kino. Omukyala ali walinda ku pressure yaki. You think I will leave my trump card lying on the table? Goroza nabadde ngenda kuleka kadi yange gyenzanyisa ebere ku meeza. Now who won? Kati fe twagala kumanya ni yawankudde kumu ababiri. Fe kye twagala kyokka. You will set Guan Xiulan free. Kasita gamba nti bankubye ogenda setting omukyala abere firi. Then I admit. Then kati ngenda kukkiriza bankubye. Li Junfan is the winner. Li Junfan ye muwanguzi. You accept that? Okkiriza gwe Li Junfan? No. Nedda. Yesu banayi kikina mu kyeki baliko gwe sala pressure. You release all the girls. Ogenda kutaba wala bonna. No more Binu in China. Teri bintu bya Binu. Abakyala temuddamu batunda. Ate bantu babafunamu. All right. All right, tetugenda batunda. Senga yabadde abatunda. Put the word out that Bruce Lee is the mufulumye olugambo nti Bruce Lee awangudde. Then fe tulye sete z'abantu. Abawala bate. Kati ono ye mutabani w'oli. Gwe towulidde kyegambye. Ono ye mutabani w'oli gwe yakuba nga bali mu Nkongo. I remember breaking your leg. Zijjukira gwe nakuba n'enkumenya okugulu. Kumbe yamutandikiramu abajjayo emundu yamwokyerawo. N'amukutula. Mumusiru mugamba akola ebirala ayagala kukola birala. Ng'okozesezza obwangu. Ati mbamanyi bano baagye. Tebamalira ddata kadde. Ne babaala bavwewo. Gwe kali akasajja kali kebadala. Wabula bambi be kali kakoze kali kabikoze. Era kasobola okututumula ku ngulufu. N'amanyi kwa wonna mu nsi. Door? 2 doors down. What are you so happy about? Well, I bet $1,000 on seafood when I cleaned up. Lwaki oli musanyufu kono munnange?
I told you. Nagambye. Against the street. Nagambye sebo inasibira ku street. Street tebagisibirako bbali. Muntu w'oku street abeera wa ku street abeera wa tabbu. I can't. I never had my ass kicked before. Ngenda kusaba okomewo. Mbadde sina gwe nali nsabye komawo kono naye gwe ngenda kusaba okomewo. Both of you. Mwebale nnyo bambi mwembirire. Mom's bank account to bet on you, and I better put it back before she finds out. Mama wange yaŋŋaanyo osiba ngenenzizeeyo ssente nga tannamanya nti naziggyeeyo. Aya. Do you need anything? Oyina kye weetaaga kyonna? No, I'm good. Nedda ndikiri andi good. But I do have to ask. Naye nyina kye njagala okusaba. Do you really think you won that fight? Gurooza fight wagiwangula? Yes. Yes. Why? Lwaki? Wong showed me. Wongo yandaga. Of my style. Yandaga nti nyina oku. That's only fighting myself. Okyusaamu style kwegamba ndekerawo okubanga neekuba nzekka. Era kati style agenda gikyusaamu. Shape of anything you put it in, but it stays strong, pure. Tofa ku kiki oba oteekamu kyonna. Osobola ogipakira n'ogiteekamu kyonna ekyetaagisa. Nesigala ekikulu kyabena kusigala ngeri strong and pure. I think I'd rather be a legend instead. Webituuse kati njagala kubeera legend. Like Wong Jackman. Nga Wong Jackman. Ngama webituuse kati ayagala kubeera legend. Yamutangaaza n'amugamba kubanga luli ye Wong kye yali ayagala kwegamba omwana amulage nti Yesu oli mulungi naye olina obuzibu bw'ensonga eno n'eno wano wewali obunafu bwo weetaaga kukola mu bwoti ne bwoti kwegamba wali mu kubanga okulwana yali nga amudayirekitinga asobole okugezaako tegeera bwe yakyusa n'akyusamu ku style n'oli mu butuufu yeeraba nga ye. Without you, I think I may never have finished washing dishes. Ono agamba singa simu oba osanga kyandikomekeredde kwoza. He fully understood what he wanted to teach her. Teyandikomekedde kwoza bintu kubanga ekyali kyamuleeta kubanga asasula ekyo. Kung Fu must be given to the world. Kungufu ateekeddwa okuba nga aweebwa ensi. Do that. Era ng'akiwa Legion Fan ajja kikola. I may have to come back and kick his ass. Ate bw'anaaba alemeddwa nja kudda mu samba obutoffaali. Musegera kye mbagamba. Bwe batyo ne bajja bamusiibule. Kyeri akoze kyali kimala. Era essaazo Legion Fan engeri gye yali atendekamu kungufu n'engeri gye yali abayigiriza yali egenda kyuka ate n'ekirala yalina okusooka ayongeremukko adevelopingire ddala kungufu kubanga yali muyiiyanyo yali so creative nga bagamba after the fight Bruce Lee altered his fighting style. In July 1969 he introduced ekiyitibwa Jet Kundo era nga kati yali egenda maaso n'ogezaako kubanga ekwasaganyizibwa butereevu ne kabaka n'asembera okukaggala. Naraba kadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde nagamba sola ba yo boy Vijay Junior the incredible as usual mukama abankumire mweraba.